mwabagala okujjako Museveni mwine Emundu meka. How many guns do you have? Mwati kakati Judy bibera maloji na kwegadanga. Bibera twabaga mugende muyige Emundu mubera mugula condom. A condom is guns. Iswago ya mweri mu magulu g'abakazi tobala bona bakulembeze bene yupi bali mu kuwasa. Mwatu gamba no Museveni tajja kulayira mwerabidde. Nemurugaba president Museveni tajja kufuga. Nemurugaba bobo eni mwenyini natugamba mbu president Museveni mbutajja na kufuga na mwezi. What happened? Who is fooling who? You want us to ask the younger people to bere moyo no sense wamwe. You can't fool anybody here. Buli omwe amanyi ekisibiddeko Museveni your opposition yennyini. Tell you opposition yagala president Museveni yaveeko. They are extremely rich. Their children bali ku scholarship za government ebweru. Ababaka bene UP we balwala wano tukimanyi bulungi nnyo bahona de bonambo ze set ziba janja baziva mu government. Every salary they are getting money 30 million. And then you are here singing Firia dictator. Mumumanyirani. You think Uganda United tutegera. You're not fools. We know how governments are changed. Tumanyi engeri gye batuusaamu government. See through sex. Yebweru gye mbeera ne mwegaddangire mu Massachusetts. Mutudde mu butye poko joint. Mutudde mu poko joint e Boston. Free Museveni. Kati ne Uganda nange bajimpe mungi fuge. Wekalakasiza otya mu nsi endala ojjako omukulembeze w'eggwanga eddala. No balabanga bali mu New York mbu beekalakasa. Mukomewo wano. Struggle mugiteeke wano. Ekigula luggi mukikolere wano. That's when you have an impact.